ng'enjege nebeerawo nkututte munda mu ggwanga lya Buyindi leero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2026 enjega yagwa mu ggwanga erya Buyindi mu kibuga ekimanyiddwa nga Mumbai olw'oluvannyuma lw'abavubuka batamanya ngamba bwe batandika okulabika nti bakola enteekateeka y'okulabika nti balumba ezimu ku train. Jjukira nti eggwanga erya Buyindi batambuza nnyo oba emirimu gyabwe bagitambuliza nnyo ku train nti abantu means of transport batambulira nnyo mu train. Kati abavubuka bano abatamanya ngamba basalawo okulabika nti balumba train munda mu ggwanga erya Buyindi mu kibuga Mumbai wakati mu kwagala okulabika nti bagikubako bbomu era bagikubako bbomu abantu 160 ne bafa ku lunaku luno olwaleero abalala 460 ne bagenda na biwundu. Buli olutuuka leero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu bannansi b'eggwanga erya Buyindi bajjukira abantu baabaabo abaafa ku lunaku luno olwaleero. Okunoonyereza kwayongera okulabika nga kukolebwa nga kutegeeza nti waliwo abavubuka abamu bannansi b'eggwanga erya Buyindi abaali tebakkanya na gavumenti nezimu ku policies oba enkola za gavumenti y'eggwanga erya Buyindi ne bagamba nti twagala kulabika nga twesasuza mu kwesasuza balumba train ne bagisuulako bbomu abantu 160 ne bafa abalala 460 ne bapookya na biwundu. Byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 26 bwe tutube lwali.